tukwaniriza ku There is Still Hope channel y'essuubi. Kale mwenna abatulaba tubaagala nnyo kitundu kya mukaaga kiyinza okuba nga kyekisembayo if not tujja kubeera n'ekyomusanvu katukkirize Mukama tukwebaza olwaleero yonna gye twatandikidde n'okutuusa akaseera kano oyo mutukuvu atuluŋŋamye mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omwana tusabidde amiina. kakati bantu bangi bagenze mu ggulu, bantu bangi bagenze mu Geyeena ne badda n'obubaka obw'enjawulo. Kituufu nnyo. Nga balabye oba bamulisiddwa omusana ne balaba bye tutalaba n'amaaso gaffe, era buli omu waakomawo alina enyumya gy'anyumyamu emboozi eyo wekiri okusinziira okuluŋŋamizibwa kwe w'alina. Ab'eggulu bwe batandika okunyumiza amazima ogamba oba ŋŋendayo ddi ntuuseeyo ddi. Abamu ne bagamba naye kakati eggulu obulungi bwaliyo lwaki wadda, lwaki tewasigalayo? anti batwala kundaga tebantwalira ddala. Abagenda batandika okunyumiza n'ogamba Mukama Katonda wange yonna megendayo soja kusigira ekifaananyi n'ogamba ndabye nze kakati bingi abamu bafunye contradictions abamu bagita conspiracy. Conspiracy okimanyi? Conspiracy bintu biri awo ebyokuteebereza ebitali bituufu kuba kuteebereza bibeeraawo bityo bityo. Bati oluusi wewandiika New World Order Program bakugamba conspiracy kiboozibozi kiri awo tekitegeerekeka. Ate abamu ebintu byokugenda mu ggulu ne Geyeena nababiyita conspiracy kiboozibozi. Era asomba abamu bavayo abamu babiwakanya nalamukuye yabiwakanya. Kakati leero Pastor Robert Kayanja awaffe Miracle Center Cathedral Lubaga afuddeyo naye n'agamba oba abadde yeebuuza oba abadde awabula kakati gwe ojja kufuna ansa entuufu dimension eyo kyetwagala tukutegeerere kituufu kiraga abadde awabula oba abadde abiwakanya oba abadde ayagala kufuna kuwabulwa kw'amaanyi. Agambye ate bagenda mu ggulu ne badda twaliyo ebimuli ebinirira flowers biki naye bannaaye ku bintu ebiri mu ggulu era ne mudda ne mutunyumiza flowers. era byokka bye biriyo bintu by'abakulu okusinga flowers. Wano tulina flowers mutubuleeta ebintu ebiki ebipya ebisingako awo. Kakati abagenda mu Geyeena beera omuliro oyo guli gwosha gutuntumuka ayagala babuuza sitaani mwamulabako yoba mwamulabako kati ali mu state ki kuba guli omuliro gwalimu tekizamulekera maaso tekuzamuleka kyekimu. Leka tusooke tukuwa omusumba otegeere kyabadde aliko bwe kiri, oba abadde awabula oba abadde awakanya oba abadde yeebuuza naye ng'ayagala bongere omusigira ekifaananyi simanyi. Naye mwenna abagendako mu ggulu ne mu Geyeena kavidiyo kaako ansa bajja muwa omusumba ayagala mwongere okuba nga mumumatiza bamwongere omutangaaza muddakiika ejja kuba emu n'ekitundu ayesobola okuba nga tweyongerayo. I've never been to heaven. There are people who have been there to heaven and they come back and tell us there are flowers, golden streets and everything. And I said, man, you leave the earth to go to heaven to come and tell us flowers? I mean, really? We have those things here. Tell me something that But anyway, you're the one who went. I can't argue with them. So I tell people, really, you go to heaven and you come back and you tell me flowers? We have botanical gardens here, man. Tell me something more. Sometimes somebody said, you know, I was dying and found myself going to hell and I saw fire, people burning, people crying.
I want to ask them, I said, please, did you see the devil? In what shape is he in now? Does he still see? Does he still have legs? I mean, is he still walking? Is it? Anyway, I never get a microphone in such conferences. So I mean, you go to such places and you come back and you tell us. Because people here are crying, really. There are some people here going through fire. Now, tell me something that I... Kale, omusumba muwulide. Abalya school fees, atugezaako kubanga tukola ki? Tubatemera. Tabeerangako muggulu, tagendangako muggulu. Bwekiri. Wagambye, naye bagendayo badda. Bagaliyo Golden Streets. Street eza zaabu, enguudo za zaabu. Ewaliyo ebimuli byogera birina obulamu. Kale bannaye. Kano anampala muggulu gy'otunyumiza ebimuli. Era byokka biwalaba. Wano tulina ebimuli biyitirivu bingi. Mulumi yali mu conference. Oyo n'agamba yagenda mu Geyeena. Yatuukayo mu Geyeena. Yayagala okubuuza akwata yafuna akakisa akafuna microphone. Walabako Setaani. Ali atya akyalaba kubanga akyalina ebigere. Mbeera akigyali manti omuliro gwe yannyonnyola nga tegusabamuleka nga akyali mulamu. Naye teyafuna ki? Kakisalagane bannaye. Abantu bali kuno ku nsi bayita mu Geyeena yennyini. Ewedde emirimu. Nakyali balabire nga bali mu Geyeena. Kituufu nnyo. Ebizibu bibafuukidde akagugu. Ku mitima gyabwe ne ku bwongo. Tebakyasanyuka. Tebakyeyagala mu bulamu bwe balina ku nsi. Kituufu. Kati abuuza bannaye abagenda mu ggulu teriiyoko papayo tayingireyo atuuse. Kati babagenda mu ggulu temulinawoko bintu bipya tusobola tunnyonnyola okuleka otubuulira bintu bimuli Golden Church sepeewa njirabye nentuuse ababugaba ko omukisa ogw'amaanyi wajja akoze Mukama akoleki akubiseemu Katonda waffe is a God of multiplication. Si byakuzawo ne kukubisaawo. So addition but he multiplies. Bwekiri. Awakwate calculator. Multiplication emirundi butabalika. Kituufu nnyo ekyo. Akati mu kibuuzo okkiriziganya ne Musumba Kayanja byayogera oba munjogera ye ajerega awakanya oba naye yeebuuza bikyamusobedde naye batabitegeera kyekibuuzo bintu bino kiki kitwagala otuddemu kituufu nnyo olunaku olwaleero kikabuuzo kaffe kisinza katambi ako ketukuzannyidde tugenda kuddamu tukakuzannyire mwabali ku TikTok kwe tugenda okuba nga tuteeseza Musumba Kayanja byayogera ajeregerera yeebuuza oba awakanya awo wetutuuse awo wetuli kubanga bimuli nogera mu ggulu lyonna era kimuli kyoti bimuli ebiri ku nsi kuno era tunyumize ebintu ebitali wano bye tulina okwesunga ebiri different. Yes, mwitireyoka akapya ate kibaye sitaani sitakyalina bula zimayo omuliro guli eri muyitirivu abantu bali wano ku nsi bayini mu muliro bali mugenda y'oku nsi nayo sinyama batambula boogera bokka tomira bagamba ndoza alina kwayogera naye ku ssimu naye nga nedda mbeera beesa okusqueezing it kayugala ne kaba nga kali mu kibatu nga katono bwe kati katolina nawe oddukira so gwe mulamwa ogw'olunaku lwaki olwaleero jangu oteese jangu otugambeko tugenda kuddamu tukuzannyira akaki akatambi ako Musumba kiki teyabadde ayisaawo abo yabadde yeebuuza
bana abagenda mu ggulu ne mugenda beboogera tebimunoga obanga tebanyonyola bulungi ensonga bw'okiraba otya naawe kituufu nnyo ekyo nno kiki ekyo nno kikweshoni ekinene kiri eri ggwe nange okukiddamu okubanga tukubaganya biki ebirowoozo kale ndowooza abanafu aba YouTube tetugenda kubanga ate tusukkako wano bwekiri tugenda kubanga ate tubasiibula bayonna gye twatandikidde okutuusa wano mutukkirize banna YouTube basiibula okutuusa ddala olunaku lujja kubeera lwankya. It is a weekend. Tugenda mu weekend abali mu kwetegeka nga mugenda mu kuyita mu kiro night nga munoonya ate temugenda na mifalasi bafumbye dafurasika y'obuugi omugaati oguze munene mulamba guti bulubandi alina okubeerawo jaketi sitokiso yambala nnyo nga ogenda ku mwezi manyi waliwo ze bayita bodeso zisozegamu n'abangu omwana omuto ziva eri paka eno galubindi nazo zibeerako ayambadde masiki tebulako mufaliso katimba ak'ensiri mani enaku zino malaria mungi olagawo n'enkofiira olagawo aye bayibuli nayinza ogyerabirayo nebisookamu ate tusobola okulabirayo binywebwa na kikopo anti kati wanene olyako n'obusaabuzi otuloabira oba ogaayo otulo tugenda oba joko mu bbiga ekigambo kikola kiba kiyingira kiba kiyingira napatayiza tesumagiza akati atisi yerabirayo bayibuli projekita kyebayita okukola oluba projekita gyeri ejatuweereza wali ate olwo omwana jima nkikasukayo speed mangu awo nga yakisuddeyo dda akibakira mu bbanga mwagala nnyo ng'ali ku projekita simuvaako nze nosigala na bayibuli ankolera olunaku alokolereetaaga kusabirwa ennyini okwedde emirimu kubanga tubuze yatuza abantu tuva kale nga tetunaba nga sinakwatuza njagala okusiima agowe nawe natugoberera okola kyamannyo bannange leero kambasiimeko kiba kino nnyo okusiima omuntu anti atasiima etasiimu ebulagiwa akati etasiima ebulagiraba n'agirayikinga so bo bali tugoberera namwe abatuwagira mwebale nnyo bebalege omukulu waffe abamukulu waffe eriddato mutumiddeko nnyo omuzeyi tumutumiddeko nnyo buli walabika tiktok eyomba buyombi addugaza namwe abatugobera ku Tishi TV abatalya fees namwe mukama bampeera omukisa testimony Africa for Jesus mukola kyamannyo namwe abaloota dreams and visions namwe mukola kyamannyo obatolotoleka ekizibu obako ekikyamu kyennyini ekyeyomu banzigale ddala kale gamba Yesu olwaleero mpulidde ekigambo kyo okuva olunaku lwonna ozize ondiisa era mukama wange nze mu maaso go okusaasirwa olwaleero kkiriza era omulokozi wange saba ontukuze era onnyambe olw'okutambulira mazima mu Kristo Yesu mwana wa Katonda omulamu amiina kale yonna gye mubadde nga mutulabira mwina abeeteeseteese ndowooza saawa eyingiddemu tunamalira sho ejja kuba obudde bugenze olina okuba nga ate waliwo kanisa endala nga zitandika 12 overnight intercession 12 paka nga 2 awo ne basooka bayingira mu ttendo akati tubaagaliza okutambula okulungi ekiro ekirungi ekijjudde okubikkulirwa ebyamagero n'ebintu ebirala bingi nnyo era n'enkyawo okomawo mukama akutambuze bulungi Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu katusigaze banaffe abali ku TikTok nga tukubaganya omulamu ogwo atuteesa atubeerawo buli lunaku li ku makya saawa emu ku TikTok tubeerako live aye n'essaawa 12 ez'akawungeezi twanatandika puroguramu ey'ekiro okuva 6 paka saawa eyo 10 kusaba praise and worship tukukubira oluyimba tugenda ziri ennyimba ezijjudde omwoyo wa Katonda bino ebiyimbayimba tetusobola ekiki kyenda ndabanga ogeze obudevu tometanobudevu mandeevu azze ekyokola program ennyimba ziri
tugenda kusunsulira ennyimba ffe ziri ezijjudde omweva ku biyimbayimba by'ennaku zino bisimanyi mpakala saba luyimba tulikuweerawo awo program tugenda gitandika wekiri tuyingiremu ne mu turning point tugenda gikomyawo wano ebintu byakyusibwawo wali oguddeko kiki kyennyini kikyoteekeddwa okukola awo tujja kubeera tereere ng'ennyindo yetu twagala nnyo mubeere bulungi ate era weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 31 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tishitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.